Yaffe twagala kubagamba nti ono Kyagulanyi wanjawulomu okusinga kuba mawo. Wanjawulomu buli wayita wano ng'akulaba nti nno kati ono ayagala kusamba nga Maguire. Ng'akuteeka wali Maguire. Mu NUP tebaagalayo ba Maguire. Maguire omumanyi. Bw'oba oyagala kusamba gwa Maguire wo. Eno mu NUP toliiyo. Bakugamba dda wali okuteekewo substitute. Kati Maguire bwe bakuwa substitute. Totobola kudda eri ne weekyanga kyanga bakugamba ddeyo mu kirabu yo gye wava. So kakati ffe kye tubasaba, they should respect the leadership of Kyagulanyi. Nze gambye ne bw'atampa kifo kyonna, I know Uganda is broader than those small positions bwe tulwanira mu parliament. Era bwe baleetera n'abantu okutuvuma. Naka bano bwe twalonda mu parliament mu kifo ky'okudiscussinga issues of great importance balwanira bufo mu parliament. Kubanga obwo obufo buliko allowance. Buli omu agamba allowance wange omuwagizi ake, allowance wange kwenzimbira n'empola amalala. Kakati ffe amalala ago si gwe twetaaga. N'ow'e Masaka awulira nti mpuuga baamumye ekifo. E Masaka waliwo ebifo bingi ku disitulikiti, waliwo ebifo bingi ebyenjawulo basobola omu appointinga ku ebyo ebifo. Kubanga ffe tutunuulira, ow'e Kalamoja tumutunuulira, ow'e Jjinja tumutunuulira, ow'Arua tumutunuulira, ow'e Gulu tumutunuulira. Y'ensonga lwaki naffe ng'abakulembeze tuliredde okusacrificinga obufo bwaffe bwe baatuwa eri abo abagenda bakuba kerere nti tebalina kifo kyonna mu kulembeze. Nze abo saali boogeddeko kubanga Masaka bayinza okulowoozesa nsi. Masaka kitundu kya ggwanga ate Masaka evaayo ab'olugezigezi bangi. Nalaba mpulidde wano bagamba mbu abaana ba NUP bavuma Kabaka tamala emirundi ava Masaka. Mwali muliddeko nga bamwogerako wa NUP. Eye Masaka mpulidde abantu bangi nawulira omusajja Lwasa oba mwamulabanga okwo naye w'e Masaka. Nawulira omusajja gwe bayita Gasumba ne Abedi Bwanika wozi nasinge mu kabiina aka PDP. Nga ne bwero si wano tasobola kuwangula nga yakona n'akabiina ke. Kati bw'alaba wali amasanyalaze najja yeekukuutirize ku NUP wali amasanyalaze. Kakati bwe babala okumuwa ku masanyalaze ng'alinga baatwe y'emmotoka ebadde yaweddeko n'omujjampu sitantinga n'ayagala okujja akutomere kubanga omujjampu sitantinze ku baatwe ye ebadde yaweddeko. Kakati ono Abedi kyakola. Abantu b'e Masaka bamanyi kye baagala. Tebalwanira bufoofofo buno. Buno obufo bwe balwanira mu palamenti bwe bugenda okubawa enguudo, oba amasanyalaze, oba amakubo, oba education system. Kati nono mpuuga gwe nawulidde boogera genda omubuuze. Masaka ye yasinga okulonda NUP mu Buganda. Luwero ye yasinga ogironda. Kuba otuuka mu disitulikiti nga Laakayi nga n'empuuga tebamumanyirako mwe gwe mwogera nabo. Lwengo ate mwogera ku biki eyo. Kakati nze njagala kubasaba ffe tutunuulira broader picture of liberating Uganda. Not a smaller kakuni. Kati nange nveyo fenga abe nakaseke bajja kumbuuza what is all about nakaseke. Bana beefuula anti b'amaanyi. Lwaki amaanyi gaabwe tebaagalabira mu bibiina byabwe gye baava. Bwanika yali mu kabiina ka DP nga yakola ka PDP. Mu kabiina ka PDP nga ne bw'omugamba yesimba okuwa ssentebe bw'ekyalo nga tasobola kukuwangula. Kati bamaze omwampulifying eno n'ensi emulabyeko yeerippye ku NUP. Ensi emulabyeko mbu kati atandise naye okuzimba bavuka bakwita okuzimba mbu naye atandise okubaako kyali. Mpuuga yali wa DP ali mu kisanja kyakusatu. Nze ndi mu kyakubiri mu DP. Nze bwe najja mu DP mu palamenti mbadde minisita kukyanja mu palamenti. Mpuuga yali ki? Ambagamba mu DP buloko gye yali kiti yalina kifo kyonna n'aba DP nga teri amusembeza. Kakati ono Kyagulanyi bw'amuyita nti jangu nkuwadde wano baali badde beebaza n'okwebaza abasajja abo kuba tebalina nsonyi. Era bwe butalo le baalimu era n'embidde ono gwe mutera okulira agamba simanyi higihaga oyo naye w'e Masaka nabo baveeyo Masaka nkulaga ekibinja kyabwe ekiveeyo. Kakati mu budde buno ffenna twabadde twapulishetinga bwe bakuwadde ekifo ba tebakuwadde twetaaga kununula ggwanga. Si kulwanira buno era komisiona era loopu ani yakufuula loopu? English. No, I'm just asking ani yafuula mpuuga loopu? Abo bonna ab'NRM abamukubira mu ngalo babuuze lwaki bamuwa obwaloopu mu kibiina ky'NRM. Abakubira mpuuga mu ngalo nga bamukaabiranga bwe bamugoba ku bwaloopu babumuwe mu kibiina ky'NRM. Ab'NRM abakuba emiranga bano benalabe batanga wawe mpuuga bamugobye ku bwa komisiona bamuwa bwa komisiona mu bw'NRM bw'ebifo byaweddewo.
kubanga bagamba mbono lisosi tetugifiirwa simanyi ffe ng'abe-NRM. Why is it that NRM are the most talkative people about mpuuga? Do they want to tell us that is more important in NRM than in opposition? Kale nga bw'abadde ow'amaanyi mu DP buloko gye yali mawo bamuyita ne bamuwa ogw'obufogo bwa minisita nga ye mpuuga tebamuyita kumuwa. Eyali ow'amaanyi ennyo simanyi ono w'amaanyi obeera w'amaanyi n'amaanyi g'abantu. Kati nkugambye Abedi Bwanika bwaddeyo mu kabiina ke n'obwero sitasobola buwangula. Naye anoonya wali masannyalaze. Kati bwajjeno n'afuuka nga buno simanyi obukusu yeefuula mbu wa kitalo nnyo. No, that cannot happen. Era bwe tubagamba they should respect Kyagulanyi gy'abajje. Nze ndi mu DP olowooza lwaki saafuumuukayo misinde nga bo we baafuumuuka ne baga tugenze wayonjo mu NUP tugenze wayonjo mu NUP. Nze nasigala mu DP ne bagamba look gentlemen, as much as I'm DP I can support Kyagulanyi and win. Sawangule waffe Nakaseke. Naye singa Abedi Bwanika bamugamba weesimbe mu kabiina ka DP singa kati asimba muwogo. Kakati kye twagala okubagamba abo abaleeta amalala mbu balage Kyagulanyi mbu bataddewo obubinja bw'abavubuka ku social media bavume Kyagulanyi mbu bahayalinze bamasinale b'NRM be baboogerera. Uganda is bigger than those small positions.